Katikkiro abadde alambula ennyumba Muzibwazaala Mpanga okulaba omulimu gw'okugiddaabiriza we gutuuse ng'eno atuuseyo ku ssaawa 6 ez'omutuntu nga yaniriziddwa Minisita wa Kabaka ow'obuwangwa ennono n'embiri Oweekitiibwa Anthony Wamala ng'abadde wamu ne baminisita n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo. Katikkiro asookedde mu Muzibwazaala Mpanga byasanze abavunaanyizibwa ku masiro n'ennyumba eno ab'enjawulo nga bano bamunnyonnyodde ebimu ku bikyalemesezza ennyumba eno okuggwa. Mbayise obubaka bwabwe mbakyala ndipo bwe bakola ki nebagira nga tubatikanga bwe baba bagenda okukola babajjako then ne bazzaako ne bajjako ne bazzaako naye bano beebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okukola obutaweera okulaba ng'ennyumba eno eddawo kuba ekyagwawo tekiyinza kuva ku mitima gy'abantu nga kati ekifaananyi ekiriwo kizzaamu amaanyi. Twaniriza nnyo era tukwaniriza nnyo byonna byokola mu kusinga byonna ffe nga abali wano mu masiro wano tukwebaza omulimu omunene ne tuba nga tusobola okutuula mu nnyumba eno ffenna twagiraba bwe yafuuka omuyonga tujjukira ekifaananyi ekyo ekifaananyi kye tulina kaakati kya njawulo nnyo era tukwebaza nnyo era asaba mwenna tusa okusima kwaffe Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu gwakoze. Oluvannyuma Katikkiro alambuziddwa amasiro gonna nga gano gateereddwako ebyuma eby'omulembe ebizikiriza omuliro n'obukuumi obw'enjawulo. Ayogeddeko ne bannamawulire n'atuusa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka eri abakozi n'abeebaza olw'okukola ennyo okulaba ng'amasiro gano gaddawo ne yeebaza n'Obuganda olw'obugumiikiriza. Obugumiikiriza oba abantu ba Buganda nga bwe ntera okukola buli lwe tujja wano waffenna kituluma naye gwe bwe kikulumira ng'osinziira bbinikira ate olwo ffe abali ku mulimu gwennyini n'olwekyo ffenna omulimu gutuluma naye tubeebaza mwenna okugumiikiriza embeera eyo ate kati nga bwe tusembereddwa okumaliriza twagala essuubi ireme kubaggwamu mulimu tusemberedde ddala okugujjako engalo naye tetunnatuukira ddala oli wetwa. Katikkiro agamba nti yadde ng'obwetaavu mu bantu obw'okuwulira nti amasiro gawedde we buli naye tebajja kukolera mu kupapirira ng'asimye abantu ba Buganda olw'obugumiikiriza era ng'ayogedde ne ku ebyo ebitannaggwa. Zembayo naye omuntu yenna ne bw'oba ozimba nnyumba yo yakusulamu okusitula ebisenge n'okutereka kyangu naye engeri gy'omaliriza ennyumba ebisembayo okuyooyoota ogwo mulimu munene nnyo naye mu nnyumba eza bulijjo gukolebwa na bwegendereza. Naffe kye tuliko wano era tetugenda kupapirira okubagamba nti nno omulimu tugugjeeko engalo. Ekyo tujja kukyogera nga tutuuse bwe tunaawulirira ddala nti era awo ku mutendera we tuli omulimu tugumaze. Wakyaliwo emirimu gye tulina okukola mu mbuga eno mulaba waliwo amayumba ng'ago yeetaaga okutereeza ekyoto ng'ekyo tekyaliwo kiikyo weekiri. Ng'asimbula alamusizza ku baana b'amasomero wamu n'abalambuzi abazungu ababadde bagenze okulambula amasiro gano. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.